oba otawanira bule omulimu n'ogamba nti ddala ettaffaali erituusa Buganda ku ntikko. Njogera ebigambo bino nga n'empuliziganya zaffe zonna nzigule. Omugatte ngategeeza olwa n'olukomo ogw'essimu yaffe beeti bw'olikika nti nooti 4 2 nooti 7 9 1 7 1 ate era osobola okukozesa enkola yaffe endala omukulu gwaffe omulala ogwa Skype yaffe eri ngabo ya Buganda sinakindi okusimikira olubaluwa ku email nga akasanduuko ka email kali ngabo ya Buganda @gmail.com. ddala ettaffaali lituusa Buganda ku ntikko. Twebaza emirimu egikolebwa mu mutima omuganda egy'ettaffaali eri abo baabuwe abasonda ensimbi ezo nga bo bazisonda ddala mu mutima omuganda. Oba oli awo ate n'emikwano gya Buganda naye nga ddala oli asonda mu mutima omutuufu. Kasooke tukwate munnaffe ono atukubidde. Atukubidde nnyabo oba ssebo tusanyusa okukuwuliza tubulira amannya go nawa gy'osinzidde otukubire essimu. Tuli ku mulamwa gwaffe ogwaleero ogugamba nti ddala ettaffaali lituusa Buganda ku ntikko. Nnyabo oba ssebo akazindaalukako Ssaabasajja Kabaka awangaale wa ebirowoozo byo. Ssaabasajja Kabaka awangaale agundagunde amanya ndi Margaret Nantuma mu New York. Tusanze okuwuliza ng'alanga bulijjo obutakoowa atubeebaza emirimu gye mukolera Obuganda. Amiina. Ssaabasajja Kabaka awangaale nnyo. Agundagunde Ssaabasajja Kabaka. Ozi njagadde okubatuusaako amawulire gano nti Kabaka olwaleero ali mu ssaza lye ery'Ebuweekula ng'agenza okulambulamu kuggulawo emipiira gy'amasaza. Kaakati nga tudda ku mulamwa gwaffe ddala ettaffaali lituusa Buganda ku ntikko. Wazza enjogera eno abantu abasinga mubadde mugiwulira okuva Katikkiro yatandika okusolooza ettaffaali limu. Ng'era agamba nti ettaffaali muleete ettaffaali tuzze Buganda ku ntikko. Era ng'abamu bamuyita ttaffaali abalala Buganda ku ntikko. Naye ddala kyebuuzibwa era kye twebuuza ku weegiro kuno olwaleero ku mulamwa gwe tuliko ddala ettaffaali nga Katikkiro bw'atugamba lizza Buganda ku ntikko. Kibuuzo. Kati era nga sinnaba kutandika kuwa ndowooza yange nalisabye omuntu yenna gy'ali alowooza nti ddala lizza Buganda ku ntikko aveeyo naye ajja atuwa ebirowoozo bye tusobole okumanya. Osanga ffe tulina kye tutamanyi kubanga bulijjo okumanya tekukoma ate n'ekirala bwe tuba tunaakolera wamu tuleeta endowooza zaffe zonna ne zikwatagana ntusobola okumanya ki ekituufu. Osanga oli abaga nti ddala lizza Buganda ku ntikko naye ajja atubuulire. Naye nga nze ku lwange sirowooza nti ettaffaali lizza Buganda ku ntikko. Ekisooka enkulaakulana yennyini yo tugyagala era tetugityoboola tetuginyooma. Naye enkulaakulana gye twetaaga essaawa eno tetwetaaga nkulaakulana ssaawa eno twetaaga buyinza.
era ng'omutesitesi bw'olambuludde omulamwa nti enkulaakulana ebikka bubisi naye nga twagala buyinza bwokka bwokka bwe busobola okuleeta enkulaakulana era bwe busobola okutuyamba kubanga kakati njagala mbabuulire ku kizimbe Masengere nga bwe kiyimiridde kuba ly'ettofaali lye twogerako essaawa eno eggulo baakiraze ng'ekizimbe ekyo kiri ku mwaliro gwa 2 kiri ku sipiidi ya yiriiri era contractor abaliko babbeeyi bakozesa ebyuma bipya kale kaakati awo gwe bw'oba ng'oyogera ettofaali